ono ye candidate wo omwaka 2026 ko Pal FM ekula eri omuntu wabulijjo tukyetegereza ebigenda maaso n'okuba nti bekwata kuba candidates ab'enjawulo wonna okwetoola eggwanga bibiina of course ebyenjawulo nako lwaleero kuleetedde munnakibiina ekya NUP gwe bayita Ssemaganda Ronald onayagala kwesimba ku kifo eky'omubaka mu palamenti w'ekitundu ekyo ekiyitibwa Busiro North Constituency naddala mu district eyo ey'e Wakiso. Ssemaganda Ronald ekitundu ekiyitibwa Kakiri ono gyagenda maaso n'okuleka nti asibuka azaalibwa omwami gwe bayita Katongole John era ng'eno gyayina n'amaka musajja mukulu gwe bayita Ssemaganda Ronald gyagenda maaso n'okuba nti azaalibwa kugambye nti munnakibiina kya National Unity Platform Kakiri Town Council ekyalo kyerugeye mwayina amaka. Essomero erya Gombe SS gyagenda maaso n'okulabika nti munnanga asomera mu kaseera ng'asoma Ssemaganda Ronald ayagala tiketi y'ekibiina ekya NUP era afuuka omubaka w'ekitundu ekyo ekya Busiro North Constituency yasomera ku Gombe SS. Mu kaseera ng'asoma yali munnabyamizannyo mukuukuutivu ddala, yali musambi wa mupiira era ng'ali mukubi wa bikonde bokisa. Yakuguka mu busomesa era nga alina diguri okuva ku University e Makerere. Diguri eno mu busomesa yagifuna omwaka gwa 2016. Musomesa Ssemaganda Ronald mukwata nnoni agamba nti kekadde agende maaso n'okulabika nti ayingira palamenti y'eggwanga ng'akiikirira ekitundu ekya Busiro North Constituency. Bagambye nti musajja musomesa mutendeke bulungi era nga diguri ey'obusomesa agijja ku kasozi akabayivu e Makerere omwaka gwa 2016. Kakati otutuukidde olunaku lwaleero ng'omwaka gwa 2026 teguli wala y'omu ku bavubuka abato ddala mu byobufuzi abongedde okuyitimuka naddala mu kibiina ekya The National Unity Platform. Mbagambye nti ayagala kusuulawo nnoni ayingira ebyobufuzi era newankubadde nga tannaba kuyingira byabufuzi nga tannaba kuyingira palamenti y'omu ku bavubuka bannankyukakyuka abasinga ogenda maaso n'okuba nti boogerebwako nnyo disitulikiti ey'e Wakiso n'okusinga ekitundu ekyo ekiyitibwa Busiro North Constituency. Newankubadde nga magambye nti musajja ayina n'eddiguli mu busomesa kitegeeza nti muyivu bulungi wabula azze yeerandiza mpolampola olw'ensonga nti yasobolako embaawo ng'akyali ne kitaawe ng'akyali muvubuka yasobolako embaawo ng'akyali ne kitaawe mu bitundu eby'omunda eba ne mu Kisenyi. Mukozi ebyokukola abitegeera. Yakolako kampani egenda maaso n'okuleka nti ewula ssente era mu kitundu kye kimu ekyendeeba. Oluvannyuma bw'ava mu kusuubula embaawo n'akola ne kampani egenda maaso n'okulabika nti ewula ssente. Oluvannyuma byonna abivaamu nadda mulimu wegenda maaso n'okulabika nti asoma ogw'obusomesa. Jjukira nti kitaawe yalina essomero Ssemaganda Ronald lyagenda maaso n'okulabika nti addukanya mu kaseera kano essomero erya Namuŋŋoona High School era limu ku masomero agakulira ddala obulungi mu kitundu ekya Kampala ne Wakiso. Kitaawe yagenda maaso n'okulabika nti afa n'amulekera essomero lino era yagenda maaso n'okulabika nti aliddukanya. Olw'okuba nti musomesa afuuse munnabyanjigiriza ow'enkizo ddala naddala mu kitundu ekyo ekya Busiro North Constituency akutte nnyo ku bayizi abatalina mwasirizi. Ssemaganda Ronald yayongedde okugaziya amasomero mu kitundu ekyo era nga mu kaseera kano addukanya amasomero mangi kitegeeza nti ebyenjigiriza mu kitundu ekyo ekya Busiro North Constituency musomesa Ssemaganda Ronald abadde abikwatiddeko ddala. Akoze nnyo wakati mu kuyamba abantu. Ssemaganda Ronald ono abadde akwasazaako nnyo abavubuka naddala abatalina mirimu n'abatalina mwasirizi okulaba nti batandikawo emirimu era bw'ogenda mu Kakiri Town Council abavubuka bangi nnyo abakwatiddeko wakati mu kutandikawo emirimu naddala bw'otuuka mu kitundu kino eriyo emirala gya Chapati gyagenda maaso n'okuleka nti ayamba ku bavubuka okutandikawo kossa boodabooda z'abaddeawo abavubuka b'ekitundu ekyo ekya Busiro North Constituency n'okusinga wali mu Kakiri Town Council. Musajja munnankyukakyuka wedde emirimu era musajja wa Kyagulanyi
fuutu soja atabuusibwabuusibwa era nti alina n'enkolagana ey'amaanyi ddala mu bafuutu soja. Entambula zaabwe zonna abadde aziteekamu n'akasente. Akaseera kano nga bagambye nti constituency agiremu nnyo era abadde ayambako nnyo era abaana nga 200 mu constituency bagenda maaso n'olwekka nti ayambako wakati mu byenjigiriza n'okubayambako mu kutumbula ebitone byabwe. Musajja mu Nabusiro era nga yenyumiriza nnyo mu Bwakabaka enteekateeka ez'okuwagira essaza lya Busiro naddamu mpaka ez'amasaza ag'omwaka guno azibaddemu bulungi nnyo. Y'omu ku bawoomye omutwe mu kulaba nti essaza erya Busiro lizimba n'ekisaawe eky'Essentema bagenda maaso n'okuleka nti bakyaliza empaka ez'amasaza ag'omulundi guno. Sajja mufumbo era ayina abaana munnakibiina ekya National Unity Platform era nga kigamba okuba nti bamulabamu essuubi n'okuba nti ayina emikisa egiwerako mu kaseera kano okuweebwa kaadi ey'ekibiina ekya the National Unity Platform. Candidate wo olunaku olwaleero tulabye munnakibiina ekya NUP gwe bayita Musomesa Ssemaganda Ronald ekitundu ekyo ekya Busiro North Constituency. Nga twolekera akalulu 226 bangi bavuddeyo besimbyewo mu bifo eby'enjawulo. Omanye bibakwatako, omanye bye baakola, gye baasomera oba kye baliko kati balina obuwagizi. Bino bye bikwata ku kandidate wo. Ono ye kandidate wo 226